Kamasu nga afuna watula bulungi nga akwata olufulasika lwe asooke yeeyiwe mu lukyayi. Tunuulira sijja kusobola munnange kacyayi kakeereddeko. Tugenda maaso nate nga bulijjo nagambye evudde mbanaffe aba 12 Star Film Productions Uganda abo nno bakutuusizaako sinema nyingi nnyo ez'enjawulo era nga balina YouTube channel yaabwe kosobola okusanga sinema zaabwe. Kaakati tuba tuli awo neno tukugamba ogenda gisanga mu matundiro ga firimu gonna mu ggwanga nga kojja teyereeta. Ate omanyi kojja ayagala okulya, kojja ayagala okulya ebyokulya kojja bimuyisiza ddala bubi. Bw'aba tannali awuliririra ddala bubi nnyo. Tugenda maaso njagala weetegereze. Kamasu oli awo bedda ng'atandika okweyogeza alengedde ono ayina munno mu kabi. Kamasu kati ne kojja tokyamubuuzaako. Efirimu egenda maaso. Yamukamba ne kojja tokyamubuuza. Leka efirimu egenda maaso. Omwana tabuuza kojja. Mwanange naye kati owaye nze mbuuza kati bino ebindeka sooka olindeko soogera ng'ossaayo. Embeera eno tetwagala egende mu maaso, twogere ng'abasajja ffenna tuli bantu abakuze. Oyina ebirevu nange mbirina. Kati oli muntu wange nange ndi muntu wo. Tetuyinza kutingana mu bintu bya kisiru ate. Kati ekintu ky'okuwulira si kirungi. Kati mbadde njagala bino ebyampankuwe bigwe. Okwata embazzi nange nkwata akambe ebyo biveewo. Tubirekere awo. Kati lengera kojjaawo mulungi oli mumulyako kitumbuwa. Ekintu ekyo kirabika nga eky'okubanga oli azaamanya kojjaawo. Kati oyina ebirevu nange mbina tuli bantu bakulu. Ate gambye okuwulira si kirungi. Kati ne bw'oba ondidde kuba owoledde. Owulidde? Tompolererako. Njagala tubeere mu nsi nga saagala obe na mutima mubi. Nange saagala obenga ebintu ebyogera ebigambo ebibi ebyo bigenda maaso. Gwe wange. Kati ndaba gwe wange nze wuwo. Njagala tutandike embeera nga kyonna ekikwatako nange kinkwatako. Bonaleeta noleeta jambi. Kati saagala tugende maaso na lutalo ogalule ngalule togira kumalirayo kyakunywa nga nkyayogera ebyokunywa teeka wano. Tebina we biraga kuba tukyayogera. Njagala tubenga mu kino wemalira okwogera era ng'olina ky'otegedde mu byonna bye njogere tolina w'otegedde nti ekiki ekyokunywa kiba kyange n'ekyokulya ekyo kiba kyange nange ekyokulya ekyange kiba kikyo. Oba singa gw'ofa. Kati sooka ombulire w'ofiira wano ensi ngigamba ki? Njagala ozaala abaana abanaafaanana akayinda akalungi kano nze nga kojjaawo n'abanga omuntu omulungi. Tutambuze obulamu. Njagala obulamu tubutambuze mu ngeri y'omukwano so si ye yakanaayo kyani ng'abantu abakuze. Kojja nze sikulinaako. Nga muga kojja sikulinaako tabu. Abunoonya. Naye gwa ndeeta okubuzibu. Leka naawe. Mwana gwe. Ate buzibu ki bwendeeta? Takola kintu ekyo. Ebintu kye wakola tokimanyi kiriwa. Omuntu n'akeera ku namugamba olaba otya nga ndeese galofendi wange wano n'omuvuma ebigambo ebibi. Nazzi kununga mukwano gwo bw'awasa omukazi ne waba mubi nnyo tosobola kugamba nno wasa ekikazi ekibi. Emyaka gyo. Leka naawe ekintu ekyo si kyekyo. Kati nga bw'oli wano oyinza okufuka ku buliri. Kati yayogera mbu simanyi afuka ku buliri. Ekyo naawe leka akanjogera amazima. Ekyo naawe ekintu kirabwa n'ayonka. Kati gwe oyinza ofuka ku buliri. Sense buse. Mwanange. Akuba owuwe. Saagala kuddamu kulabika ntuteekawo embiranye.
Nenyiike ndi ku mutima. Kati mpulira n'okunakuwala kindiko nnyo. Nonswaza. Kojja wanswazizza leka. Tukkaanye. Kyetulina okukola kukkaanyiza wamu kati. Olaba obugalo bwe. Njagala olaba engalo zino ebbiri. Ffenna. Njagala tubeere babiri kati. Ensi tugitambuze. Ensi tugenda kugitambuza etwanguyize nga tuli babiri.